Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe onakulonera tutunulira eddagala eryo lye bayita ekigagi ku nsonga y'okuteekako ettama. Osobola okukozesa ekigagi ekyo bulungi nnyo n'obeera ng'okuumirako ettama oba ng'oliteekako oba okulyongerako. Oyinza okuba ng'obadde oliyina naye ng'olaba lyeveera, osobola okubeera ng'olyongerako ng'okozesa ekigagi ekyo. Ettama lyenjogerako ery'obukyala. Okola otya? Ofuna ekigagi ekyo nga bw'okiraba, kiwaateko akakuta k'okungulu. Bw'omala okuwaatako akakuta ako, beera ng'okolokotamu eby'omumakkati. Kolokotamu ebyo eby'omumakkati ekyo ekiseera era kikolokotemu okiteeke mu kantu. Bw'omala okukigyamu, teeka amazzi mu kikopo oba mu kantu, kisuulemu ebyo by'okolokoseemu ebyo, bisuule mu mazzi. Beera ng'obyozaako, byolezeeko mu mazzi n'oluvannyuma biggyeemu biteeke mu kantu akakalu. Nkusaba ofune ejjiiko bikube bijja kugonda bulungi nnyo. Bw'omala okubikuba weeteeketeeke bulungi. Okweteekateeka kwentegeeza nkusaba obeere ng'osalako enviiri ez'obukyala zisaleko zonna ziggwereko ddala bulungi. Bw'omala okuzisalako n'olaba nga ziggwereddeko ddala, nkusaba ofumbe amazzi, funa amazzi agookya, teekamu akatawulo akalungi, beera ng'ovumbavumba obukyala bwo n'amazzi ago agookya oba agabuguma, buvumbe. Bw'omala okubuvumbavumba bulungi, beera ng'obusiimuula n'oluvannyuma kwata mu kigagi kyaffe kiri kye wateeseteese, beera ng'okisiiga ku matama, kisiige ku bukyala bwo, kusingira ddala ku matama, n'oluvannyuma siigako nga bw'omasaaginga. Siigako ebyo bye wajje mu kigagi makkati, bisiigeko nga bw'omasaaginga obukyala bwo. Kikole beera ng'obumasaaginga okumala eddakiika nga 3 ku 15. Bw'omala okukikola birekeeko tobijjaako, okugeza bw'oba okikoze kiro bireke bisuleko binaazeeko ku budde obw'okumakya. Beera ng'okikola kikole ng'okiddiŋŋana, amatama gagendagendako bulungi nnyo. Obukyala bwo, jjukira obukyala obwo bwe bubeera n'ettama bubeera bulabika bulungi nnyo. Omusajja ono wabukwatako abeera anyumirwa, naddala obukyala bwo nga bulina ettama nga lizimbye bulungi. Teekako ettama ng'okozesa ekigagi ligendagendako. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.